kakati tugenda manzali Agaliwa jajja omulungi jajja mwami ne jajja mukyala bagenda kwa celebrating nga kyetuyita golden jubilee giba myaka meka kinana ate simanyi mbuziza ate bo ne kinana bakiwezezza omwami tanaweza ne kinana omwana ujja myaka 79 kati ogamba otya mu bufumbo amaze mu kinana emyaka kyalabika bulungi bonna abagole baffe myaka 5 bweddu nga bali mu bufumbo obutukuvu okuva mu mwaka gwa 1973 nembozi gye tunyumya abakati emyaka gye munaye bwali mu 73 Yoweri nga talina kyali yasse omuvubuka ali awo ebintu byonna biri ku mpapula akati twakwaye Katonda kyamya yali tayambala galubindi n'akwana Janet Jeni we n'akwana Jeni myaka 5 Jeni akyali ne Yoweri it is beautiful sina dofuna ko kwota nako kimwe myaka 5 ng'otunula ku muntu omu kala kwayo n'akyusa mukono kumanya n'akyusa byonna bukodyo bwa mukwano bonna bukodyo nsanga guni yali ako erinnya lyawe kakuta mu 7 naga katika mwongere tamita tibu 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 wange banange binyuma I know some of you bazadde bamwe ba celebrities zino ze jubilee oba 25 ze baita silver I know it is a very big milestone byebine bitwe twagalo tuza ebintu byamwe mu byebadde guno omulembe gwa fibitono anti bano betuyino labirako these are supposed to be inspirations nakati hafi ona abasobola kubanga bwaba kati nga tibu zange naweza 7 nga bafumbirwa myaka 5 emabega aba yamuwesa nga mmeka 2 mu mmeka kati alina balabira ko osobola obbulirira abaana bo nze nkite myaka 5 gye bagikulese tokyabisobola si kyasobola byali byaba mu 7 ebyo kati tujja bikasuka eyo generation yafe ya myaka 3 awo mutambudde ekimala ero gye balanga bonna bakunkunye bakankana bwe badinga bali mu myaka 3 mwawasangana ddi namusanga ali 8 nze nga nina 7 so bambi twagala obayizayiza mwebale kutamba omanyi obufumbo byonna mujja byogerako naye obufumbo abantu abasobodde okukuuma obufumbo mujja gaggawalira mugaggawale mujja bikola naye omuntu nga tosobodde kuya successful mu bufumbo I know it is one thing olaba just jokingly atubagamba nze wempeza wiki nga twambala ebifaanagana kuba bawulira olwanye nnyo omuntu okeera tolina kyomukoze naakuvuma omuntu nalakera okukwata essimu zo omuntu nokamba bana nga wamutamye banange olaba buki anti kyekyo niwandi mpadde ensonga ema nasoboza nongamba kiva kuki kati newebuuza abaana bo tebeetama kamba buwulire it is never a smooth ride bonna kakibeere ki ne bano balina challenges zaabwe ate nowetunuulira bya ebiyinza okuba tebyalina byangu kubanga kakati byebino ebiseera tibzo yagendera mu nsiko mulimu akaseera nga bali mu kudeetinga omusajja n'agenda mu nsiko oli ali mu Nairobi nalwanira bukulembeze yamaana adduka ne Norway era beyongerangayo we batyo mu kaseera ndowooza 7 waawambire bayali Norway tebabeerangawo waliwo akantu kenda bafulfiga babaani yadde yamubuuza era ndowooza yemu Kenzo yaleka Rema mu nnyumba tenza newondeka mu wiiki Rema yalwawo nnyo okunoba nnyo fulfiga agamba ne wiiki tagimalamu ng'ayitamu wali emyaka kati bwotuuka mu menopause otuuka nga kyekikubeezaawo kagambo kaluzu ntajja kategera kyekikubeezaawo ajja kanoonyerezaako so kakati olabira ddala nga patience eri mu ffe ntono nnyo obugumikiriza butono first of all tulina trust issues obeera banene baga hafi oli wano omusajja naye tayinza bbeererawo weebereremu naawe banga omuntu ategeera n'omusajja naalinnyeko bulinnya agenzeeko wa Juba okitegeera so okubeera nti bambi beegumiikiriza struggle yonna bagiyiseemu olaba nti tebibadde byangu naye okubeera nti emyaka 5 weddu osooka n'ogumira bomu bazuka omusajja n'aziyitamu okitegeera obeera ng'ogamba oba anadda kati abadde agumira basuka za biwala kati nno waliwo eyo time etuuka most especially mbatunga public figures kati wuyo abadde afuuse president kati kino kigenda nnyo ne ku basajja nga abadde mwavu omugumiikiriza ayise mu byonna byayiseemu afunye kasete awona hanikola bate ku byana ebyeru n'embeera n'ekyuka
takyakuwulira takyakola ayita kuli ebina byonna n'ogumiikiriza ogamba kamuleka ajja kaddiwa akomewo kati maama atulaga nti obugumiikiriza bwo bubaddewo tetujja gamba of course you can't speak about something you don't know maybe mawulire tebiriimu but the fact that bali wamu the fact that kyekikola amakulu kyokka ebisigadde byonna bye tuyita background noise so tubeeko ekintu kyetukopera ku bano abamu badde laki bazadde bamwe mubalabyeko ne saawa zino bali bonna okuzeyo n'emyaka 3 ne mama ne taata akyaliyo there are things that should inspire us okubeera nga naffe twegumiikiriza bannaye oli naye teyagwa ku malayika gini n'osanga nno omusajja obanga bayomba ewaka mu kazigo n'agamba nzikyova mami wange mwagala nnyo yabeereddewo bbaawe naye lwakuba mami takutuuzanga kubuulira kitaawo kye kyeyakola abantu munyiga lugenderezo bakunyiza kino ne paka nakati onyiza onyiga ki teweebase kwerabira okitegeera gwe tolootako birine biyita like we should be patient eri buli omu bano kyakulabirako kirungi nnyo mu society then also bannaye singa baali bayawukana bw'omuntu atasobola there is respect by the nga sisagala respect gyempanya abafumbo nti sema osobola okungamba ekintu n'enkikiririza because waba osobola okugumiikiriza family yentono bweti that means be abantu betwetaaga okubeerako nga balina kye batugamba ate ye mukoma okwegumiikiriza kiba n'omukisa obbaako be mukalakata kati bo beegumiikiriza bali kuffe batulemeddeko bw'ogenda olaba omusajja banna olaba akumye family ye akumye mukyala we gino emyaka naffe ajja tukuuma wakati alinayo obuzibu kati ffe be baaliko asalawo ebizibu ewaka asalawo ebizibu abimaleyo kati ffe baaliko tulinga super group what ekiwaka yakimala kati bali mu myaka 5 bajja naweze enkaaga nga bakyaliko ffe bantu ngera bali mu bufumbo kati maama balagawa tutandika atuyinza tuwa nsonga ki mujjaja yanobi tasula waka ani omwami ng'olwanyiga takyaddaka ani kalenza ensonga ezawula abantu jjukira obufumbo like respect ziddala ebbali amanya gabira mbeera mu nnyumba kaguta amanya gabira plain nedda now my daughters see your father Yoweri tampavudde